Ab'emikwano erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nate tufunye ekiseera eky'okwogerako, eky'okuteesaganya, eky'okuwuliriza n'okwanukula ekigambo kya Katonda kyagala. Erinnya nze mukadde oli Ezekiel nga ndi muweereza mu kkanisa eya Seventh Day Adventist, nga nkwebaza olw'okufaayo okuwaayo obudde bwo owulire ekigambo kino eky'obunabbi. Era leero tugenda kwogera ku kibya ekyokusatu. Ekibya ekyokusatu kyagala okwefaananyiriza n'ekibya ekyokubiri, naye kaakano kino kigendera ddala mu nsibuko kye tuyita emigga n'ensulo z'amazzi. Kati ekyo kyetugenda okutunuulira, kubanga awatali nsulo z'amazzi ennyanja tejja kubeerawo. Ate awali ennyanja n'ensulo z'amazzi zijja kubeerawo, kubanga ennyanja efuna amazzi okuva mu nsulo, ze zigibeezaawo, nga Bayibuli bw'egamba nti emigga gijjula mu nnyanja, giyiwa mu nnyanja n'ennyanja tejjula. Ebiri eri mu Mubuulizi, mbonoobo byagadde ojja kubisoma mu ssula ya 11 eyo, ojja kubifuna. Naffe twagala tunuulire ku mulundi guno ekibya kigenda kufukibwawa ku migga ne ku nsulo z'amazzi. Katusabe. Omuyinza w'ebintu byonna, Kitaffe gw'atuula mu ggulu, ekisa kyo n'obulungi bwo bitumala. Tuli baana bo, abaana b'omu nnyumba, abaana ababo ddala beweegulira n'omusaayi gwo. Nsaba ekisa kyo n'obulungi bwe bituwa amagezi nga tutunuulira ebigenda okutuuka ku babi bireme kutuuka ku ffe, naye ffe nga bw'watusuubiza nti ojja kutukuuma, otukweke mu biwawaatiro byo oba otukolera ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mikwano gyange abaagalwa, twagala tutunula ekitabo kyakubiikula essula 16 Onyorokuna okutuusa ku Lwomusanvu. Agamba owookusatu n'afuka ekibya kye ku migga ne mu nsulo z'amazzi. Ne wabaawo omusaayi, ne mpulira malayika w'amazzi ng'ayogera nti, ggwe mutuukirivu, gwabaawo era eyabaawo, ggwe mutukuvu, kubanga wasala omusango bw'otyo. Kati awo tutuuse ku ky'okusala omusango, kubanga wafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi, kubanga baafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi. Omusaayi gwe gw'obawadde okunywa, basaanidde, kibagwanidde. Ne mpulira ekyoto nga kyogera nti, weewaawo, Mukama Katonda muyinza w'ebintu byonna, gy'amazima era gya nsonga emisango gyo. Ekyawandiikibwa kino ekiri mu nnyiriri zino olwokuna okutuusa ku Lwomusanvu kirimu ensonga enkulu nnyingi. N'ekisooka kigamba nti wasala omusango bw'otyo. Tujja kwogera ku musango, wasala omusango bw'otyo. Ekyokuyiga kino nsaba okigoberere nnyo. Bw'oyinza oyinza okukwata ekkalaamu n'olupapula n'owandiika bye ngenda okwogera, oba bw'oyinza era naye okwata essimu yo obirikodinge ku leediyo eno. Ekyo kijja kukuyamba bulungi nnyo oleme kubyerabira. Ekisooka tugenda kutunuulira wasala omusango bw'otyo. Tujja kutunuulira okusala omusango okw'emirundi 3. Abantu baafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi, naawe ogwabwe kyovudde ogobawane bagunywe, kibagwanidde. Ensonga ey'okubiri tujja kutunula nti ne mpulira ekyoto nga kyogera nti, weewaawo. Ekyoto kiri mu ndagaano enkadde, mu kifo ekitukuvu. Bwe wayingiranga bw'otebe pa, watuukiranga ku kyoto. Ekyoto ekyo kye kyayokyanga ssaddaaka eky'ensolo ezitalina musango ezifudde ku lw'omwonoonyi. Era bw'ona osanga mu kubikulirwa tendaba emyoyo egyatemwako emitwe wansi w'ekyoto nga gikuba enduulu, kubanga omusaayi gw'ensolo gwonna ogwaweebwanga okuba ssaddaaka baaguyiwanga ku kyoto ekyo ekyokya ssaddaaka. Wansi w'ekyoto muvu we baaguyiwanga. N'olwekyo
ennyiriri zino nkulu ne tujja kutunuulira lwaki Katonda asala omusango. Mikwano gyange abalungi, katusooke ku ky'okusala omusango. Lwaki basala omusango? Kubanga abantu bagaanye okuwulira Katonda. Mu kifo ky'okuwulira Katonda ne batta abatukuvu ne bannabbi. Kuno okubatta kwa mirundi ebiri. Waliwo okubatta physically naye n'okubatta mu by'omwoyo, okuyita mu kubabuzaabuza. Ennaku zino abantu kubawa ssente basobole okubuulira enjiri enkyamu kyangu nnyo kubanga abantu ssente bazirina abazisasula. N'osanga omuntu abadde omulungi, abadde omukristaayo, ng'ayogera Bayibuli, ng'ayogera ku Yesu, ng'ayogera ku Mwoyo Mutukuvu, ng'ayogera ku Kitaffe, n'osanga ng'omuntu atabuse, afudde mu by'omwoyo, ayogera ebintu ebirala, n'akutendera nga Omwoyo Mutukuvu taliiwo, oba n'agamba Yesu ye Katonda eyajja mu mubiri. Ekyo kituufu, n'olwekyo bwe yajja era ye yali mu ggulu ate ye yali ne mu nsi. Ate ye yali ne mu ggulu ye yali ne mu nsi, nti ye kubanga we yabatizibwa ye yali mu ggulu n'agamba nti ye mwana wange. Ate y'omu ye yali abatizibwa, ate y'omu ye yali akkira mu kifaananyi ky'ejjiba. Naye ng'omuntu ayogera nga mukalu. Kaakati agambye nti malayika ono w'amazzi, malayika akuuma abantu abangi. Nga bwe nabanyonnyodde ekigambo amazzi, wano obunnabbi kye butegeeza. Katonda amanyi ebifo ebibeeramu abantu abangi era abirwanako nnyo okulaba nti mubeeramu abantu abeesigwa. Yagamba nti gwe mutukuvu, gwe abaawere yabaawo, gwe mutukuvu. Nambemu kubanga wasala omusango. Ekyokubiri kwe kubawo ng'awulidde ekyoto nga kyogera nti weewaawo Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ekyoto kyabeeranga mu kifo ekitukuvu mu luggya awasookerwako nga tonnaba kuyingira mu kifo ekitukuvu, mu luggya. Gy'amazima era gya nsonga emisango. Mukwano gwange mwagalwa, mu Zabbuli 9:13 lugamba, mu maaso ga Mukama mwennyini kubanga ajja okusalira ensi emisango. Alisalira ensi emisango egy'ensonga, aliramula amawanga n'amazima ge. Jjukira ekigambo kye nagambye, amazzi amangi, amazzi. Nakati tuli ku nsulo, emigga n'amazzi. Abantu gye bava okugenda mu kibuga, abantu gye bava okugenda mu bifo eby'abantu abangi, bavaawa? Abali mu kibuga bava mu byalo, abali mu byalo be bagenda mu kibuga. Ng'amazzi, ensulo n'emigga bwe bitwala mu nnyanja, n'ennyanja bwe gifuna amazzi okuva mu nsulo ne mu migga. Mikwano gyange abalungi abampuliriza, ensonga gino njagadde etegerekeke bulungi. Kiki ekyali ku nnyanja y'e Misiri? In fact gwali mugga Nile. Okuva essula 7:2 okusa ku 2:1, Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. N'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agaali mu mugga mu maaso ga Falaawo era ne mu maaso g'abaddu be. Amazzi gonna gaali mu mugga ne gafuuka omusaayi, n'ebyomugga ne bifa. Omugga ne guwunya. Abamisiri ne batayinza kunywa mazzi mu mugga. Omusaayi ne gubeera mu nsi yonna ey'e Misiri. Mikwano gyange abampuliriza, bwe tugenda mu kubikkulirwa, emigga gifuuka omusaayi, n'ensulo zifuuka omusaayi. Ebigambo ebyo bya bunnabbi, tebinnyonnyola nsulo zino ezaffe oba omugga Katonga oba Sezibwa, naye ebyalo ebivaamu abantu bagende mu bibuga oba mu bitundu ebibeeramu abantu abangi, byakukosebwa, byakufuna kizibu. Abantu abo bakufuna bizibu kubanga nabo tebaawulira
nabo batta omusaayi gw'abannabbi kaakano gugenda kubaweebwa nabo bagunywe. Mungeri endala bagenda nabo ne mu byalo bagenda kufiirwa eby'omwoyo. Buli kino kitegeeza Yesu waddira ng'ebibonyobonyo biwedde ng'abantu bagenda kufiirwa eby'omwoyo. Literally bwe tubyogera nga bwe biri, bino byali bibaddewo ku mulembe gwa Musa. Omugga ne gufuuka omusaayi, amazzi ne gawunyanga ng'omusaayi gw'omufu. Kyabeerawo ne kaakano Katonda asobola okukikolera ddala obusobozi abulina. Temujja gaana kujjukira mu 1992 emu ku nnyanja kyali ku nnyanja mu kitundu kya Nepo mu Buyindi watonye enkuba nga ya musaayi, ensi yonna nejjula omusaayi era oluvannyuma ne guwunya. Ekyo Mukama aludde ng'akikola ng'akimanyi okulaga abantu nti nze Katonda wendi. Katonda ogamba nti baali bassa omuntu mu ggulu kubanga bantu baali bameka baali battibwa omusaayi, enkuba efuuka omusaayi. Ekyo Katonda akikola abantu bategeere nti Katonda waali mulamu era asala omusango era ayagala eby'ensonga. Naye ng'abasomi ba Bayibuli aba Seventh Day tukkiriza nti Bayibuli tugisoma ne tumanya kiki kye bayita omusango gwa Katonda. Tulina emisango Katonda gy'asala gya mirundi esatu. Tulina omusango gwe tuyita investigative judgment, ne tuba n'omusango tuyita executive judgment. Ogwo si gwe gwokubiri, ogwokusatu nagwo nja kugubagamba. Leka tusooke tuyita investigative judgment. Omusango guno gugenda gutunuulire abantu bano abafu nga Yesu tanadda. Ogwo tugenda mu Danyeri 7:9-10 lugamba n'endaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo. N'omukadde yakamala ennaku ennyingi n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira, n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe yali nnimi za muliro, ne bannamuziga baayo omuliro gwaka. Omugga gw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge. 10,000 bamuweereza, n'obukumi emirundi 10 bayimirira mu maaso ge. Omusango ne gubaawo, ebitabo ne bibikkulwa. Ekyo njagala okiwulire ogere okitwale nga nsonga nti omusango ne gubaawo n'ebitabo ne bibikkulwa oba ne byanjulizibwa. Omusango guno gwe tuyita investigative judgment, Katonda nga yeekebejja nga yeekeneenya ebitabo. Guno gwa bitabo. Ensala y'omusango eno ya bitabo okuyita mu records. Njagala owulize Bayibuli kyegamba. Ebitabo byanjulizibwa. Kale kansome mu Kubikkulu Essula 14 Onyola 6-7 olugamba n'endaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse, mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Ekiseera ky'omusango gwe kyali kituuse, naye nga ku mulundi guno bagenda kutunuulira ebiwandiikiddwa mu kitabo. Kati gwe Katonda agenda kusala musango bw'anajja Yesu ng'akomyewo ajja kusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Kituufu ekyo kikkirize bw'otyo, naye nga ffe tetugaana kutunuulira Bayibuli kyegambye nti entebe zaateekebwawo. Waliwo olunaku gwe soma Bikola Essula 17:31. Katonda ateeka olunaku lw'agenda okusalirako omusango, era lwe luno lwennyini agambye nti entebe ne ziteekebwawo, n'omukadde yakamala ennaku ennyingi n'atuula. Ebitabo ne bireetebwa, omusango ne gubaawo. Ebitabo bireetebwa bawandiike oba basome ebiri mu bitabo. Omusango bwe guba gubeerawo bagenda kusoma ebiri mu bitabo. Eyo eno nsonga nkulu. Lwaki? Era ekiseera kino eky'omusango
kyatuuka nga bwe nkusomedde mu Bikola Ttume Sura 17 verse 3 ekira kyatuuka n'atuula nannyini ntebe omukadde akamena kwennyingi n'atuula. So ate bonaogenda ku Lw'ekumi ajja kugamba nti ne wajja omulala afaanana nga omwana w'omuntu n'ajjira eri omukadde akamena kwennyingi ne bamusembeza n'aweebwa okufuga n'amaanyi n'ekitiibwa. Mugendala n'aweebwa okusalawo okusinziira ku bitabo byali mu maaso ga Katonda. Mikwano gyange abampuliriza, ensonga zino nkulu nnyo okutegeera ng'ekibya kino kigenda okuyiibwa oba nga tekinnayiibwa, oteekwa okumanya nga kino kikulu kubanga kyekisemberera okusala omusango era kyekisemberera okuba nti omuntu ebibye bisalirwawo, kubanga yatugambye nti abamalayika bano oba malayika ono yawulirwa nga malayika w'amazzi ng'ayogera nti gwe mutukuvu, gwe abaawere yabaawo, gwe mutukuvu kubanga wasala omusango bw'otyo. Olw'okusala omusango tetuyinza butayogera ku musango guno ogw'emirundi 3. Malayika gw'agamba, malayika ono w'amazzi, amazzi n'abagambye by'ebibiina by'abantu. Malayika akuuma ebibiina by'abantu ebingi, agamba gwe mutukuvu kubanga wasala omusango. N'ekyo tutunuulidde nga malayika ono nga kubikulirwa Danyeri ng'atutegeeza kiki ekyabaawo. Omusango gwatandika ddi nga omusajja yakamena kwennyingi atudde ku ntebe, bamutereddewo entebe n'atuula, n'ebitabo ne bibikkulwa, emisango ne gitandika ne gubaawo, ate tegusalibwa naye gubaawo. Omusango gutandika ne gubaawo. Lwaki? Kubanga ebitabo bitandise bibikuddwa. Era n'okubikkulwa agambye n'alaba malayika omulala ng'abuuka naye ng'ayogera nti ekisera ky'omusango gwe kituuse. Kyali kituuse, kyatandika mu 1844. Ekyo tekiriiko tukoze tutya kubanga kye kituufu. Kasita obala ennaku 23 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Mu ngeri endala ng'ekifo ekitukuvu eky'omu ndagaano enkadde bwe kyalongoosebwanga buli mwezi ogw'omusanvu, na kino kyalina okulongoosebwa, omusango ne gubaawo. Omusango ogwokubiri gwe tuyita executive judgment, Yesu ng'akomyewo. Ekyo no nakyo kyetaaga okutunuulira nnyo n'ogamba malayika bw'agamba nti omusango gusalibwa, oba omusango gwabaawo, oba omusango gusinze, musango ki ogusinga? Omusango gwe tuyita executive judgment gwego nga Yesu azze agamba atya? Naye omwana w'omuntu bw'aligira mu kitiibwa kye ne bamalayika bonna nga bali naye, awo bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye. Ddi lwe yajja muntu ku ntebe ey'ekitiibwa? Luli nga bamusembeza mu Danyeri essuula ey'omusanvu, n'amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye alibayawulamu ng'omusumba bw'ayawulamu endiga n'embuzi. Endiga liziriteeka ku mukono gwe ogwa ddyo, naye embuzi ku mukono gwe ogwa kkono. Awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mmwe ekitange bwe yawa omukisa, musikire obwakabaka bwabateekerwateekerwa okuva ku kutonda kw'ensi. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwerere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munzijanjaba, nali mu nvuba ne mujja mundaba. Abatuukirivu balimuddamu nga bagamba nti Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa, oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa? Era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, oba ng'oli bwere ne tukwambaza? Era twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba mu nvuba ne tujja tukulaba? Naye kabaka aliddamu alibagamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto, mwakikola nze. Awo alibagamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti
muve wendi mwabakolimirwa mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerateekerwa Setaani ne bamalayika be. Ebyo tubisoma otegere nti biri mu Matayo 25 olunyiri lwa 31 nkomye ku lwa 41. Okusala omusango n'olwekyo okukaza emigga oba emigga okugiwamu omusaayi kitegeeza nti n'abantu abali mu kyalo omuva abantu okugenda mu bibuga nabo bateekwa okufa mu by'omwoyo era basalirwe omusango. Malayika agambe kibagwanidde bassebo ne bannyabo okubeera mu kyalo nako kulimu obuzibu bungi, nako kulimu okufaafagana, nako kulimu ebibi. Togamba nti abali mu kibuga be bagenda okuba n'ebibi bokka naye n'ab'ekyalo ate gy'amazima gya nsonga. Ekyoto kyekigenda okusooka okwogera, nakyo kijja kwogera nti emisango gisaliddwa mituufu. Lwaki? Kubanga ekyoto nabagambye kyekyo ekyali mu kifo ekitukuvu naye mu luggya. Ekyoto kye bayokerangako saddaaka. Omusaayi gw'ebisolo ne guteekebwa wansi w'ekyoto ne gwetabula nevu ne gusiiriira. Mikwano gyange abaagalwa, ekyoto ekyo kitegeeza Katonda akkiriza omwonoonyi mu kifaananyi ky'ensolo asaanewo, naye omwonoonyi awaddeyo ensolo eyo yalokolebwe. Omusango gubeere gwa nsonga nti omwonoonyi atiddwa mu kifaananyi ky'endiga ate omwonoonyi y'omu alokoleddwa mu kifaananyi ky'endiga. Endiga ettibwa olw'omwonoonyi ate endiga ettibwa olw'okulokola omwonoonyi. N'omusaayi kyeguvudde guteekebwa wansi w'ekyoto. Kakati ekyoto kiwa obujulirwa nti ekibi kiweddewo. N'olwekyo gya mazima gya nsonga emisango gyo. Ogwo omusango ogwo Katonda gw'atunuulira n'asala oba gwe tuyise executive judgment. Omusango guno gugenda kubeerawo nga Yesu azze ate ogwo gwe tujje mu kyoto, kubanga ekyoto nakyo kikiikirira omusaalaba Kristo kwafiira ke kabonero k'obulokozi, kubanga Yesu yali wakufiira munda mu Yerusaalemi mu kifo ekitukuvu naye yattirwa weeru wa Yerusaalemi egologoosa. Y'ensonga lwaki ekyoto nakyo kigamba nti emisango gya butuukirivu. Omwonoonyi mu kifaananyi ky'endiga afudde, omwonoonyi mu kifaananyi ky'endiga omusaayi gumulokodde. Y'ensonga lwaki era omusaayi guno mukitegeere, omusaayi kitegeeza kitegeeza kufa mu ngeri endala. Omwonoonyi ow'omu kyalo, omwonoonyi ow'omu mugga naye kigwana okufa mu by'omwoyo. Naye abantu ba Katonda abeesigwa bo si baakufa, baakubeera balamu, kubanga Mukama agenda kubateekako omukono gwe ogw'ekisa. Yesu kyava agamba ndaba njija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Ebyo ebigambo ebiri mu Kubikkulirwa essuula ya 22 olunyiriri olw'12. Mikwano gyange omwagalwa, Yesu okujja kwe ali awulamu. So omusango gwe twasoose gwo gwakusoma mu bitabo. Abafu bonna ne baleetebwa Kubikkulirwa n'agamba nti abafu baakusalirwa omusango mu ebyo ebikolwa byabwe bwe byali. Era tugenda kutunuulira ku millennial judgment gwe kusala omusango ogwokusatu. Naye nga gutukyali wano, Yesu agamba njija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe gwali. Kuno okusasula empeera gye basasula naye ekisa tebakisasula. Ekisa kiriwo lwa bulungi bw'omuntu. N'olwekyo kaakano wano abantu abaakola obujeemu bwonna baakusasulwa. Saba mukwano gwange omwagalwa oleme kubeera mu bana ab'okusasulwa, naye obeere mu bakwatirwa ekisa nga Mukama akukwatiddwa.
ekisa. Katonda tukwatirwe ekisa era ekyo ekisa kye kituwonya naddala eri abamwesiga abakomyewo gy'ali. Musa yalokolebwa lwa kisa, n'abalala bonna baalokolebwa lwa kisa, kukkiririza mu kisa kya Yesu Kristo. Kubanga watali kisa tewali ayinza kulokolebwa. N'olwekyo abantu ba Katonda mu kiseera kino ebibonyoobonyo bwe biriba bitandise okufukibwa oba bwe binaaba bifukibwa, weetaaga ekisa. Lwaki ekisa onookifuna? Kubanga osobola okwogera nti Yesu ye mwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Ekyo kikulu nnyo mu bigambo by'obunabbi buno. Katugende ku kye tuyita millennial judgment. Millennial judgment nga tugisome mu kubikkulirwa ensolo eno y'abiri olunyolo okuna okutuusa ku lwomukaaga. Agamba ebigambo biti n'endaba entebe z'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango, n'emyoyo gyabwe abaatemwako emitwe egy'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda, n'abo abataasinza nsolo newaakubadde ekifaananyi kyayo. So tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe, ne baba balamu, ne bafugiranga wamu ne Yesu ne Kristo emyaka 1,000. Abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1,000 lwe gyaggwa. Kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye. Aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okwokubiri tekulina buyinza kubo. Ne banaaberanga bakabona ba Katonda era bakristo, era banaafugiranga wamu naye emyaka 1,000. Mikwano gyange mu kusala omusango kuno okwa millennium oba oluvannyuma lw'emyaka 1,000, zino zenyirira abantu ze batatera kutunuulira naddala amadiini amalala. Ti oluvannyuma lw'emyaka 1,000 ate waliwo era okuddamu okusala omusango kutya. Kubanga abantu abaafa nga boonoonyi ku mulundi guno bagenda kuzuukira, kubanga okuzuukira okw'olubereberye tebaazuukira. Lwaki? Kubanga Pawulo atugamba Amasosalonika nti abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira batwalibwe mu ggulu. Kati bano bagenda okuzuukira oba okufa okwokubiri tekuli balinaako maanyi. Naye bano aboonoonyi mu kuzuukira okusooka tebagenda kuzuukira. N'oluvannyuma by'emyaka 1,000 bagenda kuzuukira, Setaani addemu abalimbe nga bwe yabalimbanga. Agenda kuddamu abalimbe nga bwe yabalimbanga. Ate nabo bakkirize kubanga bafa gwe bakkiriza. Naye abafu abalala tebagenda kubalamu okutuusa emyaka 1,000. Naye bwe ginaagwa tebazuukire. Era atuwadde ekigambo ekigamba nti ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Kubanga okufa okwokubiri tekumulinaako maanyi. N'olwekyo oluvannyuma lw'emyaka 1,000 wagenda kubawo nate okusala omusango omulundi ogusembayo gutya. Kubanga abafu abaafa baasigala mu kuzuukira okw'olubereberye abataazuukira, ku mulundi guno nabo bagenda kusalirwa omusango. Mukiwudde abaagalwa? Era kambategeeze, si kirungi nnyo wadde obutamanya nti okufa okwokubiri gye kuli, obutamanya nti okuzuukira okwokubiri gye kuli, obutamanya nti okuzuukira okusooka gye kuli, obutamanya omugabo ki gw'oteeka okubeera mu kuzuukira. Olina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye oba olina omugabo mu kuzuukira okwokubiri? Nkusabira nange nga bw'onsabira tubeere mu kuzuukira okw'olubereberye, kubanga okuzuukira okw'olubereberye kwe kukulu Kristo abanaazuukira nga Kristo azze, abo bagenda okuba n'obulamu obutaggwaawo, kubanga okufa okwokubiri tekubalinaako maanyi. Mukwano gwange omwagalwa, lwaki? Kubanga Abakolinso ekisooka essula 6 onyolo okubiri n'olwokusatu lugamba, oba temanyi nga abatukuvu balisalira ensi omusango? Olwoba ng'ensi mmwe muligisalira omusango, musaanira kusala nsonga entono ennyo. Temanyi nga tulisalira bamalayika omusango? Tulema kutya okusala omusango gw'obulamu buno. Essula eno n'olunyino njawulo bitwale bwe nti temanyi nga abatukuvu balisalira ensi omusango. Oteekwa okukitegeera nti oluvannyuma lw'omusango gw'ababi kikugwanira mu myaka 1,000 ate okusala omusango, okwetegereza fayiro, okwetegereza ekibi kyagoya kitya abantu. Olwo olyoka ogambe naawe nti gya butuukivu, gya nsonga, gya mazima emisango gyo.
omutuukirivu alisalira ddi ensi omusango mu myaka 1000 gwe mulimu omunene omuntu gwagenda okwetegereza emisango gy'aboonoonyi alyoke naye yennyini nga yekkirizaga kituufu omusumba wange obutajja mu ggulu, kituufu omukadde wange obutajja mu ggulu, kituufu mukwano gwange obutajja mu ggulu, kituufu omuntu bw'ati obutalabika nga yaweerezanga Katonda naye fayiro ze zigamba bwe ziti gy'amazima gya nsonga. Era kyavudde agamba nti obanga mmwe mulisalira ensi omusango temusaanira kuwabula n'okusala omusango omutono ennyo ku nsi nateera nga bukyali wano okukumaakuma bannaffe n'okubagamba bunanga okoze bubi kikulu nnyo. Kubanga bwekitabe bwe kityo abantu bakufa mu by'omwoyo nga balaga nti emigga abantu ab'omu kyalo emigga n'ensolo z'amazzi okuyiibwako omusaayi bakufa mu by'omwoyo, bakufa mu by'omwoyo kubanga abantu bano bagenda okuteekebwako akabonero k'ensolo basinze n'ekifaananyi kyayo. Yensonga lwaki bakufa mu by'omwoyo. Mikwano gyange abaagalwa, tetuyinza butayogera ku nsonga eyo abalungi ab'emikwano. Njatusembeeyo quotation eno ngenda kugisoma n'oluvannyuma tugijjemu ebintu ebimu. Eri mu Great Controversy peegi 627 paragraph eyokusatu egamba bweti, yawandiikibwa Ellen G. White, egamba bweti: The sea became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea, and the rivers and the fountains of waters became blood. Terrible as these inflictions are, God's justice stands fully vindicated. The angel of God declares, Thou art righteous, O Lord, because thou hast judged thus. For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. By condemning the people of God to death, they have as truly incurred the guilt of their blood, as if it had been shed by their hands. In like manner, Christ declared the Jews of his time guilty to all the blood of holy men, which had been shed since the days of Abel, for they possessed the same spirit and were seeking to do the same work with these murderers of the prophets. Nyatujjemu ensonga. Ennyanja yafuuka omusaayi ng'ogw'omufu, era buli kintu ekyalimu ne kifa. Emigga najjo n'ensolo z'amazzi ne zifuuka omusaayi. Ne wabaawo kukankana kuno oba ekizibu kino, emisango gya Katonda ne giba nga gikakasiddwa oba abantu ne bagamba gyekyo kituufu. Kubanga malayika yalangirira nti ggwe mutukuvu Mukama, kubanga osaze omusango. Lwaki? Kubanga baayiwa omusaayi gw'abatukuvu bo ne bannabbi, nabo kyavudde agubawa bagunywe kubanga kibagwanidde. Tinaye mu kukola kino, by condemning the people of God to death, ekyo njala kiwulire mukwano gwange, olw'okusalira abantu ba Katonda omusango gw'okufa, nabo kino kyensonga lwaki ekibi kino kize gye bali. Omusaayi ne guba nga gulinga ogwayiika mu musaayi mu ngalo zaabwe. Buli lw'osalira omutukuvu omusango, naawe obalibwa kwabo abaamutta oba baamukola ekibi. Mikwano gyange abaagalwa, mpulira abantu bali ku TikTok ne ku YouTube n'awalala nga basalira abantu ba Katonda omusango. Abasinza ku lunaku lwa Ssabbiiti tebamanyi Katonda, bakugenda mu muliro. Oli n'agamba nti abantu abasinza ku Ssabbiiti ku lunaku lwa Ssabbiiti bakugenda mu muliro, bakuzikirira, bakufa. Olunaku lujja kutuuka ng'ekigambo kimugamba nti wayiwa omusaayi gw'abatukuvu ne bannabbi, naawe okuzikirira kikugwanidde. Bakufa mu by'omwoyo, tebagenda
kuddamu kuba na mukisa gwa kwogera ebigambo ebyo ng'ekibya kimaze okubafukibwako. Mu ngeri endala nga akabonero k'ensolo kamaze okubeera ppako nga bakakasiddwa nti bano si baakulokolebwa. Ekiseera ekyekisa kigenda kuba nga kibayiseeko. Abaagalwa mikwano gyange, kyekiseera tuyimirire ng'abazira mu maaso ge, tugambire wamu nti Mukama tusaasire, kyusa obulamu bwaffe, tuleme okubeerako akabonero k'ensolo kwabo abanaanywa omusaayi gw'omufu gw'abafu, mu ngeri endala abanaafa mu by'omwoyo nga basaliddwa omusango ogw'emirembe n'emirembe. Tutunuulidde oba tulabye okusala omusango okw'emirundi 3, okusala okw'okubikula 5 oba ebitabo, okukebera ogwo guba gukwataganye n'abafu nga bwe tusoma mu kubikulirwa 21 Essuula 2, mu kubikulwa Essuula 2. Abafu bonna ne baleetebwa ne basalirwa omusango nga bwe yawandiikibwa mu kitabo. Kato investigative judgment bwe tubegenda okufaanana. Nze oli gye bwe ndiba nfudde nga Yesu tanaba kujja, fayiro yange naye yakuleetebwa mu maaso ga Yesu, mu maaso g'omwana gw'endiga, oba omuntu yalabika ng'omwana w'omuntu. Fayiro yakumuteekebwa mu maaso naye agitunulemu. Abafu basalirwa omusango mu ebyo bye baakola. Nange bwe ndiba nga ndi mufu, nange ndi wakusalirwa omusango. Bayibuli egamba bwetyo. Then batunuulire ensobi z'oli gye zaali zifaanana zitya, nti yakyenenya, bye yabyenenya era yejjeerera. Olina katumuwandiike mu abo be tuligamba mujje kitange byawa omukisa musikire obulamu obutaggwaawo. Bwe ndiba nga nkyaliwo najja, beebo balyawulamu ng'omusumba bw'ayawula embuzi mu ndiga. Era aligamba oli gy'ogwawa, fayiro etugamba nti ogenda mu ndiga. Kale endiga aligamba mudde ku mukono ogwa ddyo mu kitange bwe yawa omukisa musikire obulamu obutaggwaawo bwabateekerwateekerwa. Naye omusango gwa millennium oluvannyuma lw'emyaka 1000 ogwo saagala ngubeeremu, naawe sikusabira ogubeeremu, era sina gwe ngwagaliza, naye mbakoowoola mudde eri Katonda, muleme kufa mu by'omwoyo, muleme kuteekebwako akabonero k'ensolo newankubadde okusinza ekifaananyi kyayo. Temwetaba na bikolwa byonna na mikolo gyonna na byamuzizo byonna amadiini bye bakola. Mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensolo z'amazzi. Njala kubategeeza abantu bangi nnyo abagenda okuteekebwako akabonero k'ensolo. Mukyeyagalire olw'okusinza n'okwetaba mu mikolo n'ebyemizizo ebyava mu bukafiiri kaakano abantu bye bakutte nga balowooza nti ate bukristaayo, ne bakikola mu bugenderevu mu ngeri kubanga bagenda kwezikirizayo bokka. Kino kijja kutuyamba okwongera okwawula, obubaka buno bukuyamba okwawula n'okutegeera nti baana abaliko akabonero k'ensolo oba ekifaananyi kyayo. Nsaba weeyawule n'abantu abafaana batyo. Nga tonaba kweyawula ogenda kufa mu by'omwoyo. Ate Yesu tojja kumugaana ku executive judgment okukwawula ng'omusumba wayawula endiga mu mbuzi. Naye nsaba bw'aligenda okwawula nga gw'oli ku mukono ogwa ddyo oguliko endiga, abaana kitaawe we yawa omukisa musikire obulamu obutaggwaawo. Nkwagaliza ekisa kya Katonda, nkwagaliza okwagala Katonda, nkwagaliza okwongera okunyweza obumu, okunyweza enkolagano yo ne Katonda, nkwagaliza okuddamu okweyongera okugobera Katonda ng'oteekebwako akabonero ka Katonda. Bwe tuliba tumaliriza tulitunulira akabonero ka Katonda kagenda okuteeka ku baddu be, olwo ffenna tulyoke twettanira okateekebwako kubanga Katonda ayi wa kisa ajja katuteekako. Ekisa n'omulungi bwo bibakulembere, bibakuume, byongere okubanyweza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Omutukuvu Kitaffe atula mu ggulu, weebale omukono gwo gutukuumye, weebale okutulwanirira, weebale okutuyigiriza ekigambo kyo, weebale okutulaga nga ffe bennyini tugwanira okubeera bakakkamu era abatambulira mu kigambo kyo. Tetwagala omulundi gumu kuteekebwako ebbwebbi
Tetwagala omulundi gumu kunywa omusaayi gw'abafu. Mu ngeri endala tetwagala kufa mu by'omwoyo. Naye twagala tubeere balamu Mukama kye twettanira. Ku nkomero bw'oli bozze ogambe nti mujje Kitange byawa omukisa osikire obulamu obutaggwaawo. Ekisa kino obulungi bitukuume otunyweze mu kukkiriza otuwanguzise ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.